Yes, abalabi baffe aba Experience TV tubagala nnyo bamikwano. Happy New Year. Mwe bali kuyita mwaka mukadde ne tuyingira omwaka omupya era tukkiriza Mukama ku lw'omupya okukola ebijja. So bamikwano mbeebaza nnyo abasubscribinga channel yange, abasharelingirako bannaabwe, abalikinga. Mweyongere okukola bwe mutyo, ffe tugenda bawa experience. Tugenda experience z'abantu koza abantu bayita mu bingi. N'omusanga w'omusanze n'ogamba oba bo tebaayitayo nga nabo balina we baayita. So mu lugendo lwabo naawe ofunamu n'oyigamu n'onywerera mu Katonda. So ne ku mulundi guno twatuuse dda ne Mama Nabatanzi agenda kweyongera yeeyanjule gye muli. Mami tukwaniriza nnyo ku channel yaffe eya Experience TV. Nange nsanyusa okubalaba. Erinnya lyange nze Mama Nabatanzi Nalukunge EDC. Nsanyusa nnyo okubasisinkana era nebaza Katonda abayisiza mu mwaka oguwedde, era nebaza Katonda kubanga tuli mu mwaka ogw'okulaba Katonda ekitiibwa kye kiryoke kirabisibwe. Mukama mulungi era aba mulungi ekiseera kyonna, essaawa zonna aba mulungi. Weewaawo. Yes mami, tugenda kutandikirako gy'ozaalibwa. Nzaalibwa disitulikiti y'e Gomba, Nsambwe. Oli w'Egomba mami. Nange nvaawo mu Gomba Kanoni n'oyingirako awo munda katono. Twesanze ffenna nga tuli b'Egomba. Nsambwe. Mugenzi bakabulindira mmeka kitange. Kakati mami, ova otya Egomba oyingira ekibuga? Najja ndi mu myaka 13 nenzija n'ensomera e Kololo. E Kololo nenvaayo nembeera e Makindye. Kati mami, ova ewaka we bakuzaala Egomba nga muli balokole? Twali bakristaayo. Mwali bakristaayo? Bakristaayo abasookera ddala. Abakristaayo abasookera ddala aboozeemu. Era ne muzeeyi wange yazimba ekkanisa. Be batya abo aboozeemu kozi tetumanyi bakristaayo? Kale abakristaayo abo baalinga bambala gomesi za yellow, white, basala enviiri, abakyala beesibwa gomesi. Eva nga babeera mu gomesi? Babeera mu gomesi ate nga bo baagala nnyo Katonda. Mukama gye yansinkana Kasaka era mu Gomba. Kasaka Zeyoko Egomba. Gomba gye banzaala eno bwe najja neefuna omwami. Watugambye wajja ng'oli wa myaka 13 n'osoma. Olw'okusoma okukomyawa ate ofuna omwami mu bwangu. Kati okusoma nakoma senior 2. Bakoma senior 2. Muganda wange nga mujaasi mu ntalo ezaasookera ddala. Kati muganda wange nga wa military police. Tubeerako embeera naye ekivulala kuyima. Gye nava nga tuli Makindye. Kati awo neefuna omwami. Omwami omufunira Makindye omufunira Kasaka? Makindye. Kasaka nasomerayo 7 Kati mami ofuna omwana mu bbanga myaka eno? Yali mu 9. Olwo nga omaze okulokoka? Okulokoka kwange kale ffe twava ewaka nga twagala nnyo Bayibuli Katonda nga tutambulira mu kigambo kya Katonda. Naye Kasaka waliyo Musumba Reverend Kayiwa yali atutwala nga ndi mu kwaya. Wajja mutabani we Kayiwa Simeoni ali wagala odi Namirembe. N'agamba abaagala okulokoka.
kati nenvaayo omulinya gyali mu 13 era kati awo wendokoka nenjagala Katonda n'omwagala nnyo netubeera nga tusaba ne Musumba Katumba nga temusomesa waffe naye ne batugoba mu kwaya kubanga twalokose eri gye mwalimu mu Bakristaayo mwalokoka ne babagoba aleeseewo enjigiriza endala eteri y'Abakristaayo kati bwe nalokoka nentandika okwogera mu nnimi naye nga sizitegeera. Kaakati mami olokose abiwaka bo bakyali Bakristaayo nga Bakristaayo n'okibategeeza nti nze ndokose nakitemutegeeza maama nti ndokose naye nga ngagamba gwe gyonyumirirwa okwagala Katonda wo gy'oba ogenda kasita obeera nti ki naye Reverend bakiraba bubi Reverend Nsale yafa Reverend Kayiwa yafa naye bakiraba ne bagamba ffe yenjigiriza gy'oleese okuva e Kampala tetugikola tukitegedde kati ate awo kyali 8 mu mwaka gw'ekinaana awo 86 86 awo netandika okwogera ennimi nendaba nga kati olwo mami nga olwedde oli mufumbo nali awo nga ndi mwana akyali mwana myaka 12 awo 3 nemyeza Katonda nazaalibwa mu Abakristaayo naawe niweeyongera okubikulirwa mu ngeri naye nga okulokoka nakkiriza wano naye kati awo nenzija e Kampala bambuuliranga enjiri naye ng'enjiri gye bambuulira kwegamba nze nga mbawakanya kiki owakana mami nzega already nali nalokoka naye nga siina kwegamba muntu ng'ate mu Bakristaayo bwe twalinga nti bakubuulirira kweganga siina nnyo basumba bendi nabo nga kimu kyokka nga manyi ebyawandiikibwa kati nga bagamba kati awo nensooka nembivaako ebiseera ebyo byali bya ntalo nga si byange nembeera nga tutambula n'omwami wange nga musirikale bwe tutyo tatanabatanzi ate waluvanyuma kati ye bamukubira Rwanda amasasi era mu lutalo naafa namuzaalamu abaana babiri omunafa nsigala omwana kati awo nembeera mu barakisi tutambula sina we sitatambula ng'era oli ne Yesu awo Yesu nga si kale nga manyi nti nkukamira n'ensaba kitaffe ali mu ggulu nkoola omwoyo omutukuvu Mukama nkuume naye nga sirimulya busamize kubanga saalikulirako naye nga manyi ti Katonda akola ki nga manyi ti Katonda gyali netubeera mu barakisi netutambula mbalala sina we nsije sitatuukamu ensi oba kale oba ekyalo kale buli kangambe nti buli kyalo kubanga twatuuka e Rwanda tugenda Yeyi Sudan netugenda Lake Edward eyo tugenda Hoima netuvaayo netugenda Mibia kale netambula buli nga osiri mulokole ng'otambula kati nga ndina omwami wange nga tuli by'abasirikale nga nawe bwawe ekibeera nawe waliko omusirikale naliko nembivaamu n'obivaamu omwami wange yabinzijamu nagamba ati tulina kubeera babiri nenvaamu mu mwaka gwa 9 kati kambuuze mami kati ojotya gwe yava eggoma nogaate kanyigeranga nti nalinayo brother wange yafa nga akola bya mbega intelligence ebyo bityo kati bwe nagirako okusoma okujja okusoma kuva Makindye ngenda kusomako kitundu nenzira mu barracks nsanga bamukyusiza mukumukyusa omwami eyantwalanga ku ssomero kati gwe twagenda naye kubanga olwedde baali bakyusiza abasirikale kale brother mwagende ate nga kati awo netandika training teyalinga nyaawe kali gwe noga kanyinde training nange era nga wanyinayo okubanga oli training kubanga twabeeranga mu kusula mu ssukulu ebiseera byonna twabeeranga mu ssukulu kati
Yamajogo gamazi. Awo ne mwami n'agamba tulina kubeera babiri sinamwenenga kumbireka mbeera omwami bwe yafa nange nendiba. Naye nga training zonna wakiyitamu byonna nabiyitamu. Ebyamagye byonna nabiyitamu. olwo mami mutambudde ojja otya olokoke ogambe kati ndokose ebintu bye. Kati ye natandika okutegeera bwe yafa n'ensi egomba taata wange ng'alina emmotoka Kampala. Baasi Gomba walingayo ebbaasi bayitanga Kagombe Kabasanda Kibibi Nsambwe ne Gomba naye nga byadda ekkubo si ddongoosi naye nga taata wange yalina emmotoka taga Gomba muzeeyi bakabuliriramu. Kati nembeera mu kibuga bwe yafa nenvayo nembeera mu military nembikoowa neŋŋamba kati kanzire eka. Muzeeyi n'agamba mawunenzire Gomba era nga muzeeyi waffe alinamu kasente. Alinamu kasente. Waka balina sente. Sente weeri. Nenzirayo omwana namuzaala Mbalala n'asigalayo nze nange nenzija Gomba n'omwana omu n'anvaamu. Nenkomawo e Kampala. Kati okomyewo e Kampala omwami olwamaze okufa? Omwami yamaze okufa olwo sina musajja yenna. Kati ate n'omwana wange first born ali Mbalala. Omulise Mbalala. Kati nentandika obulamu obulala nentandika okukolewa omuzungu. Nakolayo gye nasisinkana ate taata w'abaana bange n'abatanzi Amakula ne tubeera naye tubeera mu lubaga omu nga tuli mu nyumba z'estate eza Lubaga diocese. Kati awo nafunira oyo omwami netubeera naye nefuna obuto n'abatanzi nenzaala Namakula. Namakula we namanyira Katonda yali anjagala, Katonda wa kisa. Biri byonna walingawo naye nga toli serious. Nga siri serious naye nga nze mmanyi nti Katonda gyali. Yes, kubanga nali senda nyina omusajja omu sibba sikola ki naye olw'okuba nti yali bba wange nga alina emmotoka yavuga ab'amagye kugenda ku ntalo biki ebyo nga naawe olina kola naye taata n'abatanzi naye alimu ye yali civilian. Kati nembeera naye tuzaala n'abatanzi Namakula. Kati ku Namakula nga tuli ku Kayanja Papapo era nga tuli mu Papapo. Papapo nga bagizimba eno eya wansi kirubeera omukubanga Sezaala we yali abeera tubeerawo. Kati bawange yali mukwano gwa Pastor Kayanja nga bakyali baana. Olwo mami nga mulokole? Nga si mulokole bali byabwe nga ne Pastor Kayanja yali ekyalidde bakulokoka naye nga mukyala we nga ye mulokole nga basabira waggulu eri gye basookera ne babulaawo ku Kayanja. Nengendangayo naye nga si nnyo jasigendayo kuwulira nti basaba naye nga nina omwana Namakula yalwala n'akoozimba n'alwala nnyo ne mutwala buli ddwaliro twaga nga tugenda Mulago ne bangoba ne baŋŋamba omwana kasita baŋŋamba nentuluka nentambula naye neninya booda ne tujja Lubaga Road. Waliwo omusajja nga bamuyita Mumpi, Dokita Mumpi janjaba abaana naŋŋamba omwana wo nedda mutwale Lubaga omwana we talina bulamu bamuteekeko omusaayi sigwina wano. Nkwata omwana nali ntambula bwenti nensinkana omwana myaka 7 naŋŋamba mukyala gwe bw'onoolokoka omwana we agenda kuwona. Ŋŋamba naye omwana ono aŋŋamba okulokoka. Naŋŋamba genda ewali abalokole bakusabire basabire omwana oyo ajja kuba mulamu bw'onoolokoka. Tukwatiremu kawo katugendeko mu bulamu bwaffe abalabi baffe katukomyewo mami nga atunyonyola omwana oyo w'emyaka 7 agenda tuwulira kiddala
kyali mwana banja nikwano mulundi guno tukwatiddeko wano ku Verona High School Mutundu Ekisegula. Essomero lino lya day and boarding, basomesa bafaayo ku bitone by'abaana. So gwe wenna ali eyo leeta omwana ku Verona ogyaba tosazeewo. Omwana akugamba bw'onaalokoka omwana we agenda kuwola wamuddamu ki? Ne mugamba nti bw'abadanga omwana wange agenda kuwona era ndobose. Nangamba tutambule. Muganda wange gwe nagirako mu kibuga yali awo waliwo essomero nakubomani awo kubanga waliwo abasirikale yali alwalidde kati abawona nga mbamanyi engende ewaja kinemubuuza hajati wano waliwo abalokola abasabira abantu nagamba lwaki okkiriza mubalokole ne mugamba nze omwana olwagamba omwana ngambye ndokoka omwana agamba ebyo ebyabalokole omwana yatulako saddamu yamulaba nambuuza omwana uwo mugamba amusanze kubanga nali ebiseera just ngende wa musumba namutebyawo ku nkudo tusabira awo musumba kiweweesi nga tuteeka katenti tusaba kati nengamba omwana onokula ddala kankola eki kanoonya abalokole nagamba genda awo waliwo abalokola abasaba nenzikirira nsanga omusumba Isirairi. Katono nnyo mani kati ono omwana bwe yabulawo mutima gwe kyekyakugira nagamba kanoonya abalokole kubanga sikyalina kyakola kikola kati bwetuuka ewa musumba Isirairi awo bansiikangawo kekyedda nenyingira omulembe gwali gwaba kiweetere nga bookya abantu kati bwe natuukayo ku TV nendaba asabira abantu wago kati omwami oyo nambuuza ne mukyala gwe ani akulese wano kubanga abajja wano basooka kunkubira simu oba ne babaako ne mugamba waliwo andeese nangamba amazima gakutukuula baddembe ani akulese ne mugamba omwana yandeese naye ambuliddeko awo musajja natandika okwogera ennimi naye netandika okwogera ennimi tutandika okwogera ennimi naye nga ku TV kuliko Ben nnimi kati bwe twasaba ne tusaba mu nnimi abantu abaali mu nnyumba bonna batandika okwogera kati oluvannyuma nga tumaze okusaba kati twali tusaba ne baleeta omulwadde bamujja Lubaga ng'aliko nga bamutaddeko amacupa nangamba mukyala gwe sabira omwami agenda kusaba biki Mukama nensaba nga omwoyo omutukuvu taata yingira omusajja ono nga yenna ajjudde amabwa amugakala yali tatambula n'atambula ne beewuunya nnyo omuntu oyo kolaki nange neewuunya muntebe sikyali ku bya mwana sikyali ku mwana omwana yali awo kati omwana nagenda tuli mu nnimi tusaba nga bwomugamba nti omwoyo omutukuvu asse buli muntu ababibye kati omwana n'atuula omwana bwe yatuula n'ayimirira omwana n'atambula naye nga bamulebye muleetedde wa namubikka nga sagala abantu bebaga bonna kolaki ayina omwana n'addako ennyama omwana n'atambula n'agenda eri mukyala musumba mukingu gye yali n'amuwa eggi omwana n'ajja nga atambula kati n'agamba wano waliwo Katonda kyakoze nambuuza omwana wabadde atambula abadde tatambula n'agamba naye mbuulira wazze naani ne muganda nazze n'omwana namusanze eno wansi nga kati bw'onoolaba wano bagala odinga okkiri otuke ku laawundi awo waliwo kyaki eziri awo akuseera awo
bwennali ne mugamba omwana we namusinka naye omwana yambuzeeko nagamba kulokoka kati nalokose kati nnimi wayatula weyatuza kati nze bwe nalokoka omwana oli nagamba olokose ne mugamba nze ndokose n'omutima gwange nze nkoze eki nze ndokose kati mu kulokoka bwe ŋŋenda ewa musumba Isirayiri natandikirawo okwogera ennimi ze nayogera nga musumba Kayiwa nga ndokose mu Church of Uganda e Kasaka era ennimi nze ze zangobesa mu kyaki nga njogera bwogezi ki nnimi naye nga nange azogera sizikola ki sizitegeera kati omwana naawona okuva oluleza yali 1998 yali 1999 omwana naawona nakati waali kati kwoyo omwana mami onywerera mu lugendo amunywerera ddala toddangako mabega linakulowa Uganda bannayo kalugendo kati awo bwenywerera ne Katonda wange lubagalo awo nga ngenda Lubagala odi nensaba nenzira ewaka nensaba naye mu kusaba nze nasabanga kitaffe ali mu ggulu erinnya litiibwe Bwakabaka bw'obujje kati okusinza ennyimba nako nasabanga obudde ennyimba ze nayimbanga z'Abakristaayo oba waliwo embeera nga ntendereza Katonda nze nga sinakuyiga kusaba naye nga Katonda nga nze njogera bwogezi nnimi nyinza okwogera ennimi okuva ku ssaawa mpaka saa 5 naye nga sibitegeera byekola ki byenjogera naye lumu musumba Isirayiri nagamba jangu ng'ojje ng'osaba oyiga okusaba kati twali tutudde ewaka n'omwami wange ne beewuunya omwana yawonya atya kumbe yali amuloga yali atenneeyimbanga musamuga kati tukomawo omwana atambula yajja naye amubuuzamu monna batanzi omwana we awoneddewa ne mugamba nze omwana awoneddeyo Lubagala odi jangu tugenda olabe gyakoze eki yagenda okulaba gye mutwala ku kkanisa naye gaali maka nakuka kkanisa kati nsumba Mukama n'amuluŋŋamya nga yaloga ki omwana wange omukyala ne tumusabira n'omwana we kati ebyali ate ku mwana ate ne biddira omwana we kati omwana we yali Tanzania wanga yali mu Tanzania namubira essimu n'agamba njagala ntwale ow'omusajja oyo tubeere nga omwana wange naye mulwadde nga gwe bakola ki nsumba n'agamba yali aloze omwana wo kati twali tuli ewaka tuli emmere omwajja omusajja ayambadde engoye za white najja n'ayingira ne mwaniriza n'ambuuza walokoka nemugamba nalokokera ddala nze nywezezza Katonda nambuuza oyagala ki nemugamba nangamba olwa musumba Kayiwa kumanya musumba Kayanja kati ebiseera ebyo yagabanga bayibuli sina bayibuli yange nagireka Gomba yenamalirako omusomo kati angamba bayibuli ngenda gikuwa ambuuza omwami wange oyagala ki naganze njagala bugagga n'abuuza omulago oyagala ki mulamu wange twali naye naganze njagala abaana buntuufu Katonda mwesi kyeyasaba omwami twali tulya mmere mugamba lya emmere naganze sirya mmere omugenyi yali mu white kati ne mugamba yomu neyeebuza atalya mmere atukyayidde nagamba yakonkona enzigulawo kubanga waliwo kateni balimisana naye ekyanneewuunyisa Katonda banange yatwagala oba Katonda atwagala oba Katonda yagala buli nali mbuuka omwango bwenki mwami naye naawe nga mbalabako n'amaaso
bambula kunange simanyi lwaki babula n'omwami wo n'amulaba bonna ne bamulaba kati omwami naga ono mulamu wasaba omwami asaba abaana omwami asaba obutaka yava nga kwasiza bayibuli teyaginkwasa yaŋŋamba owa bayibuli ngenda kuwa bayibuli ngenda kudda nkuleetere bayibuli nembeera ku bayibuli nenjisuubira kati nensaba nembeera nze nga nsaba mu ddiini ey'abakristaayo Mukama musumba wange seetaage nga kalabiza mutundi ey'omuddo omuto Mukama ateeketeeke emmeeme yaffe esala zikwasaba Mukama akuteekateeka mutima gwo abeere omusumbawo akupeke amafuta nali nsaba zaali sanga 6 enkuba nejja mu buliwo nga ndi mu nnyumba nempulire eggulu nga libwatuka enkuba neetonnya kibuyaga ow'amaanyi kati munda munze nagenda okulaba nga ndabe ekire kati ekire bwe kyajja bwe kiti wendi nemuvaamu ng'eddaala bweriti Yesu najja naye nemulaba bwe nalaba Yesu naŋŋamba jangu tugende mukuvaamu guno omubiri navaamu nga bw'onoolaba akakka okumya akakka kana akakka akeeru naye nga ndaba omubiri naguvaamu nga ninga oba eyeeyambula eyenyula bw'ati naye nga nali n'oluyimba lwe natenderezanga era mu bakristaayo tumutendereze Yesu 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 oli mwana gwa ndiga omusaayi gunazizaze nebaza omulokozi awo nenva muti kati okutuuka wano Yesu nga tugenda eno waaliyo nga bw'onoolaba Yesu bwe yajja n'ateeka wano kaadi gye yanteekako ng'eri wano kati nninnya amadaala ntandika okulinnya amadaala eno nalabayo abantu waliwo nga bw'onoolaba omuntu ateekawo sseŋŋenge nga ne bw'osaba essaala ezo tezikola ki sina gye ziraga naye olw'okuba nti Yesu ye yali ankulembedde nanze muvaako ki emabega nayitawo bwe twatuuka ne tutuuka awantu ewali yasooka nadda emabega nze nenkulembera nenwana n'abantu awo waggulu nga waliwo abantu ngawo kati boolaba emiti egiziyizza wa nga kyekiringa ekiriwo kati nenkibembula waggulu lwaki ate waliyo era abantu kati abantu abo nenwanagana nabo nempangula bwe nabawangula nembanga ali kati nga bw'onoolaba bbulu bwe nava ku bbulu era nembeera ku bbulu awo nga nwanagana nkowoola Yesu ng'ali mabega alaba kyenkola kati awo ku bbulu waaliwo omusajja ayimiridde n'ambuuza olaga wa Yesu n'amugamba oyo muleka alina pasipoti kati ne tutuuka ku quiet waliwo eggulu nga quiet nga lyeru twatuuka weeru ennyo ate nembanga ali mu lifuti netutuuka ate awantu awalinga kati kaŋŋambe ng'omusana omungi naye nga waliwo bwe twatuukaawo naye okutuukaawo nakola ate bwenti nga bw'onoolaba nga nyambadde ekyambalo kye nali nyambadde naye nga waliyo neena abalala naye nga biringa ebiwawaatira ebikola bwe biti kati nenzija kuno nekuba nga nyambadde ekintu kya kwayiti nnyo bwe twatuuka ku kwayiti nayambala kwayiti kati nebanga kuno nekubaako nga ebyoya byolaba ebyejjuba kati nentambula nga ekyo tukigira naye nga tutambulira mu bbanga naye nga walinganga ewali butto kati bwe twavaawo neŋŋamba naye nze njagala kulaba Katonda kati bwe twavaawo waliwo nga bw'onoolaba nti olwo Yesu ali mabega waliwo n'abalala ffenna ebyoya bikola bwe biti mu oda nga bw'onoolaba nti oyimiridde naye nga waliwo ekintu ekikola buti okola buuti kati bwe twatuuka
luggi waliwo omusajja alina bode nambuuza oyagala ki ne mugamba njagala nze kulaba Katonda. Oluggi lwakola bwe luti kati bwe twatuuka naye nga bw'otambula liringa oba eriiso eno ensi eringa oba eriiso olaba ekintu kati bwe natuukawo ne ngamba njagala kulaba Katonda naye okutuuka wali nga walinga omuliro oba omuliro entebe eri nungi nnyo naye nga olaba ng'omuliro bwoti toyinza kwetegereza bwoti amaaso gabona nga bw'onolaba otunula mu kintu ekitangali nnyo nga kyambuka bwe kijja bwe kiti naye nga olaba nga omuliro